Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagadde mbabuulira ebyo by'osobola okulaba n'omanya nti nina ekirungi kye ngenda okufuna oba nina omuntu oyo gwe ngenda okulaba naye ng'omuntu oyo ng'ajja kusanyukira ojja musanyukira kwegamba ng'oludde okumulaba. N'olwekyo njagadde nkubuulira ebyo nga bw'obiraba oba n'obifuna ku mubiri gwo ng'omanyirawo ky'olina ekirungi ky'ogenda okufuna. Ng'ekisookera ddala ekisulo ky'owaggulu, singa ofuna ekisulo ky'owaggulu ekiba nga kikusula n'owulirako engeri ya vibrator ku liiso waggulu, ekyo bayita ekisulo. Ekisulo ky'owaggulu ekyo kirungi nnyo, buli we kikusula ebiseera ebisinga obeera ogenda kulaba ebirungi. N'olwekyo ekisulo ky'owaggulu libeera ssanyu, w'okifuna kimanye tolina essanyu ly'ogenda okufuna. Osobola okulaba omuntu gw'oludde okulaba naye ng'omuntu oyo nga wa ssanyu. N'olwekyo ekisulo ky'owaggulu kibeera kya ssanyu, kirungi nnyo. Ekirala, buli wolaba enjuki nga yeetalira mu mulyango gwo oba ekivuuvuumira ng'olaba kyetalira mu mulyango gwo, wekigenda wekikomawo, obeera ojja kufuna omugenyi. Omugenyi oyo gw'oludde okulaba nga naye wa ssanyu. N'olwekyo n'enjuki naye era ng'omugenyi abeera ow'essanyu, obeera ojja musanyukira nnyo oba yo kusanyukira ennyo. Ate n'ekirala abeera akwetiikidde bulungi nnyo. Enjuki ebeera ya ssanyu, ebeera ya mugenyi. Ekirala, singa osiiyibwa engalo mu kibatu, buli w'osiiyibwa engalo kimanye nti obeera ogenda kufuna ssente. Buli w'owulira ng'engalo zikusiiwa n'osiiba olunaku lulamba ng'owulira ekibatu kikusiiwa, ebiseera ebisinga obeera ogenda kufuna ssente. Mu ngeri yonna obeera ojja kufuna ssente, ate nga ssente ezo ziba ziwerako. Tebuba busente nti mitwalo 2, mitwalo 5, nedda. Obeera ogenda kufuna ssente zibeera ziwererako ddala. N'olwekyo ebibatu buli we bikusiiwa kimanye nti obeera ogenda kufuna ssente. N'ekirala, buli w'oyiika amaddu ebiseera ebisinga obeera ogenda kulya ennyama, oba obeera ojja kulya ekyo ky'oludde okulya naye nga kirungi ng'okyagala mu mutima gwo. N'olwekyo buli w'oyiika amaddu ago kuba kuyiika malusu. Osobola okubeera ng'obadde oli awo nga tolina kyonna ky'olabye, kuba ebiseera ebisinga amaddu ago gatera kuyiika ng'otunuulidde oba nnyama oba ng'otunuulidde omuntu ali mu kulya, osobola okuyiika amaddu. Naye singa oyiika amaddu nga si by'oliko, ng'oli ku bibyo, naye amaddu ne gakuyiika oba n'oyiika amalusu ago, ebiseera ebisinga obeera ojja kulya ennyama, obeera ojja kulya enva ezo ezisinga okuwoomera z'oludde okulya. N'ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Bwe beera ng'ogoberera nnyo ebintu ebyo ojja kulaba nga bituufu. Bw'olaba ng'engalo zikusiiye kimanye nti obeera ogenda kufuna ssente. Beera ng'okigenderera ojja kiraba nga kye njogedde kituufu. Byebyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.